gendo kebere kundaga muntu yo weberi ko 19 nkubikidde wano. Nabbi nakugamba nti kun fi dunya ka annaka gharibun, kunsi wano beerawo naye ng'omanyi nti oliwo ng'omugenyi. Eyo hadisi ya bulabe kubanga ffenna yatufuula batakansi, yatufuula ffenna tuli bagenyi. Era nkutegeeza oluvannyuma lw'emyaka 5 okuva na leero tuyinza okuba tetukyakuba kalulu. Buli gwotunulako wano yatuuka dde okufa. Kino ekyasa kye tulimu ntera okugamba bannange ffenna mwe tugenda okufiira. Twakakiryako emyaka 23 wasigadde mmeka amanyi okubala? Be Kampala mwe mumanyi okubala 7 mu emeka? Kino ekyasa 2023 buli gwotunulako ajja kuba yafa. Innalillahi. Sinakindi ne bw'oyonsa bwe kaliba kawadde nkaaga kajja kuba kaafudde. Naako kennyini gw'atannawasa bwe kaliba kawangaddaana kajja kuba tugenze nako. Kino ekyasa kya 2000 tekyagala kutunula ku muntu yazaalibwa mu 1900. Tutereeze magenda gaffe. Ndaba hajja teyeraliikiridde oba weeraliikidde, wallahi billahi tallahi ogenda. Longoosa ntambula. Kino tetukiyitako. Teri yajja kuwandiika agambe nti nfumbiddwa mu 2012 kiharam. Tekako haramaini. Kati bwe tubeera nga tukakasizza nti ffenna tugenda nti weeteeketeekera amagenda go.